Bannange balamusiza lwakuba obudde nina butono gintwala naye abalangira n'abambejja ab'olulyo olulangira basaava ne bannaava ab'ebitiibwa bannamasole abatuzaala n'abazaana bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya abataka ba Buganda mwenna buli omu ekiti kye ombejja ndagire tajuuba bannange ngenda kugezaako okubagamba kubanga kino kinsanyusizza nnyo nze nga omuntu mu buntu bwange nga nze tajuuba kinsanyusizza nnyo okulaba ng'Abaganda batandise okwekengera mayiga ne bamanya obuyaaye bwe ne bamanya obukuluppya bwe ne bamanya obubbi bwe ne bamutegeera nti mutemu ne bamutegeera nti munyazi ne bamutegeera nti mutujju. Ebigambo bino buli kimu kirina enjawulo. Omutemu muntu mulala, omutujju y'oyatta n'atakoma. Omutemu asobola okutemula omuntu naye bw'amala omutemula oyo akivaako n'akola ebirala oba akiwummuzaamu naye mayiga mutujju. Buli kirunaku aba ayagala kutta. Waliwo abantuukiridde baŋŋamba tajuuba wategedde otya nti mayiga ateekateeka okugenda okwerinaanya omulangira Namugala era ateekateeka kumuwa butwa. Tulina amatu. Ate nabategeeza nti mayiga tumunoonyerezaako. Ensimbi zitooleddwa. Obuvumu n'obumalirivu tubutadde mu kunoonyereza ku mayiga. Era twabasuubiza nti abamunoonyerezaako abakugu olunaamaliriza ebintu bino tujja kubiteeka mu mawulire. Ekyo nga nkimaze. Toddamu kugamba nti ate wategedde otya. Nakitegedde era nkimanyi nti mayiga agenda kulinaana Namugala era amutujjule amugye mu nsi. Kubanga eby'obubenje byagaana ezo gye miitingi z'amayiga n'essimu z'amayiga ng'ayogera n'abantu be be yali atiisitiise okuteega omulangira ng'ava mu ggwanga ery'omuliraano bamusuule mu kabenje. Ebyo byonna byonna tubimanyi naye nze nga ndagire tajuuba siyinza kusirika kubanga oyo nze kitange kitaffe oyo mwannyinaffe oyo wa buvunaanyizibwa ali mu bigere bya bajjajjaffe tetusobola kumuleka mayiga naye amuggyewo. Era Abaganda n'abalangira abanyiize sigaana abalangira okunyiiga nti mwalabye n'Abaganda abasinga naddala abavubuka abalwanyisa mayiga nti mwalabye ng'omulangira ono ali ne mayiga ne mugamba nti ate mulangira addidde embogo gye mugobye n'egwa mu bunnya gye mugenda okumaliriza ate ye yagiggye mu bunnya. Si bwe kityo bwe kiri. Atamanyi munnalwanda ajja kunnenya atajuuba naye ono omusajja ali ku mission wayeekwatira ku Ssaabasajja Kabaka n'afuuka nga akabaani ku ndingiti n'amulemerako. Kabaka n'amwetakkuluzaako mayiga n'amugaana n'amukwata n'amulemerako. Kabaka n'agaana okubeera mu mikolo. Kabaka n'avaayo buvi kulaba ku bantu be. Abaganda njagala babuulira amazima. Ssaabasajja Kabaka tanyumirwa butabeera nammwe takyagala era tanyumirwa butajaguza mazaalibwa ge naye mmwe nsaba mutegeere nti mu bintu ebikolebwa Kabaka muggyeemu amakulu. Kabaka olaba agaana okukuza amazaalibwa ge nga mu mwaka gw'2021 baamuggyayo nga ddala Kabaka tali mu mbeera nnungi ne2022 Kabaka yaggyibwayo naye nga teyeewulira bulungi naye ng'ayagala akuze amazaalibwa ge era ng'ayagala abeere n'abantu be. Naye ku luno Kabaka olaba agaana okubeera ku mazaalibwa ge n'ezo keeke ze baamukoledde ezimwabiza olumbe nga bazitaddemu engalabi. Kabaka yabategeera. Kabaka tabeetaaga. N'amayiga ne boneekukutiriza ku Namugala tolina kyogenda kuggyamu kyamakulu. Ne Namugala ajja kutegeera ate nkakasa akumanyi. Bye wamukola nga nnyina aseeredde omuzaana simanyi lwakuba nti twasirika naye mayiga guwaleetera omulangira oyo okufuna embeera ey'akabenje gye yalimu.
Mayiga baakutubuulira. Wali wagezaako dda okumutemula, kakati ozzeeyo omumalirize. Ffe tetujja kusirika. Ngajjo olujjo ennaku z'omwezi eziyiseeko ebiro 2 nabagambye nti ffe abamu tuli balubuga. Baba basajja abalwanirira Obuganda, abalangira envuumuulo, abaana b'Abassekabaka, envuumuulo, abalangira ba Mujaguzo Nkanabba mu Buganda. Abamu tuli balubuga baabwe. Tubeera n'obuyinza, n'obuvumu, n'obuzira obutegeeza ensi ebigambo bino. Mayiga ateekateeka okutemula Omulangira Namugala. Kino temukitwala nti kya muzannyo. Omulangira Namugala oyo musajja akusemberedde naye ateekateeka kutemula. Abakugu abamunoonyerezaako buli kimu baakituwa. Buli kimu bakikakasa. Omulangira bino si byakulimba. Weewale Mayiga, toddamu musembeza kumpi na mubiri gwo. Talina kalungi kakwagaliza. Saagala obeere nga bano be bazzi batemula. Accident yagaana, yalemwa bajjajjaabo ne Katonda wakyakukuuma. Naye tokema Katonda wo, togwa mu mannyo ga mpologoma. Mayiga tumufumbiikiriza. Mayiga mbogo eri mu bunnya. Kyokka terina nkoba zigijja mu bunnya. Kwe kwereeta ewuwo. Abantu ne batandika okwogera, naddala abalangira mwayogedde nti ate Omulangira Namugala atuliddemu olukwe. Ebyo njagala mubisooke mubiteeke ku bbali. Musooke mutaase Omulangira Namugala. Kubanga ono omusajja okumusemberera ali ku kigendererwa. Bye nayogedde byonna bituufu ne bye mbagamba kati bituufu. Ekirala nsaba okutegeeza Obuganda nti Mayiga ne banne nabaga nti Mayiga ayina abantu abasayininga omukono gwa Kabaka. Obubaka bwa Ssekukkulu Mayiga abo babuulira ani abutaddeko omukono, kubanga omukono guliko si gwa Ssaabasajja Kabaka. Oba abasajja babbi bayaaye. Waliwo gwe bajjeeyo atuduulire nti kubanga ye Munnalwanda alina okukola kyayagala. Ekiseera kijja kutuuka mu bule n'eri abaleeta mu buyinza. Temutujooga bwe mutyo. Mulekeraawo okujjanga nga buli olutalo mulutadde ku Baganda. Abaganda bantu ba Katonda. Ne bwe munaagatta mwenna nti mulwanyisa Baganda, mugenda balemwa era mubalekewo. Ne Buganda mujja girwanyisa era mujja giremwa era mugirekewo, era Buganda ebeerewo n'Abaganda babeerewo. Eri abavubuka Abaganda, teriyo bantu batawulira mulimu gwammwe. Babajerega ne babagamba ababuloga bano bali ekikulu mmwe muyimirizzaawo Buganda. Abavubuka mwenna abali ku mitimbagano, abakyala n'abaami, buli alina kyakola okusaasaanya okumanya mu bantu, okwogera ku nsonga ezinyigiriza Kabaka. Era senga temwali mmwe Kabaka yali tavaayo gye baali bamutwala. Senga Kabaka temwayogera, temwamalirira, temwafaayo ku bulamu bwe, nkakasa nti senga Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Kyova olaba buli lwe mubaako, buli wabafuna omukisa ogubalabako avaayo n'alaba ku mmwe. Tavaayo lwa Nabalamba, tavaayo lwa mikolo gya Mayiga, tavaayo kusanyusa abalala bonna. Avaayo kulaba mmwe bantu be. Naye ekisembayo kye kino, Mayiga akola ebiwandiiko eby'ekikwangala n'agamba nti Kabaka asiimye. Kabaka senga yabadde ayagala okwogera gye muli mu bubonero bwe, yali badde ajja ku mazaalibwa, yali badde abeerawo, yali badde abagabula, yali badde yeetaba mu mikolo gye egy'amazaalibwa, naye yajja kwetaba mu mikolo girimu bavubuka.
bantu be egy'emisinde. Nabalamba omuggu w'ensimbwa we yamusanga yeeyita Lubuga so nga mwana wa Walusimbi Mpanga Mutundwe muzzukulu wa Walusimbi Bakka oyo omukazi Nabalamba yaggwa alumba kabaka abeewala naye agiwira kabaka n'amumansiza ensimbu n'ebisiraani bye omusimbu oyo muk'omuzungu Nabalamba eyita Agnes Nabaloga otutte okuswaza ekitiibwa kya Buganda ng'okigenderera n'obeera mu mpale n'ogenda mu masiro e Kasubi n'oduumira buli omu omuzaana afa tukkiriza bazeeyo mulala okolagana n'amayiga n'amagye olubiri lwa Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa Walugembe tolulinaamu buyinza gwe ng'ow'effumbe. Agnes Nabalamba olubiri lwa jjajjaffe Muteesa Walugembe Kajumba tolulinaako buyinza tobulinaamu busika bwonna wadde obw'omuzaana toyinaamu katiibwa konna kubanga oli mwana wa Walusimbi Mpanga Emutundwe eri kitaawo bwe baamutereka oba tomanyiiwo osula wali Lubowa kijja kutwanguyira mangu nnyo Senga Katonda akujjulula okutwala Emutundwe wa kitaawo topulaaningako togeza nkona kuteekateeka kuziikibwa Kasubi kubanga ne bwe bali kuziikayo olw'empaka ekiri kukolebwa kirirondoola omwana n'omujjwa n'omuzzukulu kubanga toli mwana wa Ssekabaka Muteesa Walugembe tobangako n'ebyo by'olimba nti maama wo yazaala Kabaka Mutebi tekibangawo era toli mwana wa Kisosonko toli muzzukulu wa Kisosonkole tekiriiyo leka kulimba abantu tozaalibwangako na Kabaka Mutebi mu nnyammwe omu ebyo biveeko ebyokulimbalimba abantu. Ekisembayo Agnes Nabalamba ndekerawo okugendanga n'onyaga ensimbi ezisoloozebwa abalambuzi e Kasubi n'ozikwata n'ozeddiza abakazi abakyala b'aba Ssekabaka n'abambowa ne basiiba enjala ne bagisula ekyo nakyo kikomye. Ekisemberayo ddala ntegeeza Obuganda olw'okuba njogera nnyo nze ndagire tajuuba njogera nnyo ne mbuulira abantu amazima. Agnes Nabalamba yaddira erinnya lyange n'aliteeka e Kasubi tisikkirizibwa kugenda mu masiro ga jjajjange Ssekabaka Muteesa Walugembe. Bassekabaka bonna abaddako abali e Kasubi bonna bagoberera ntumbwe za Muteesa Walugembe Kajumba. Tolina buyinza Nabalamba bungoba Kasubi toyina buyinza bungoba w'abajjajja bange tobulina n'okuŋŋamba nti sigenda kuddamu kuyingira Uganda. Nabalamba tommanyi nja kuyingira Uganda era nja gifuluma nga tewali kye bankoze. Mwebale nnyo mwenna okumpuliriza toyinza kungoba abajjajja bange toyinza kungoba waffe nazaalibwa Buganda n'omuloomugo wange ali ku ttaka lya Buganda. Gwe wekka eyeeyita Lubuga nga toyina na mulongo gwe yekka eyeeyita Omumbejja nga toyina na mulongo nti ndi mwana wa Kabaka nga toyina na mulongo. Abaganda munsonyiwe okuba n'obusungu nga njogera ebintu bino naye tulina okuba abamalirivu okutaasa abalangira bano be bataddemu enkata. Tulina okubeera abamalirivu ate teri kyakulwanyisa Baganda kye mulina na bannayuganda. Social media olaba erwanyisa gavumenti nga zino eza wano zetuli mu America bazitya. Social media kati esinga ne nuclear bomb amaanyi. Tubasaba abavubuka bw'ofunayo akasenteko lyako k'olyako
ate n'abasobola muguliranga abaana bano mubagulirenga airtime. Abaganda ab'Uganda bamuyita data, abali e Bulaaya mulina obudde bungi obuba nti oba ogenda okwebaka fissaawo eddakiika 2 oyogere ku bintu ebiruma Buganda ne Uganda. Mwebale nnyo ku mpuliriza Omumbejja Ndagire Tajjuuba akyawa okubuulirira, akyawa kumanya, saagala mukyawe kubuulirirwa. Bangi bamanyi bingi bye bayinza obbagamba ne bibayamba mu mbeera zammwe eza bulijjo, naye batiitiizi, beetya. Abalala tebalina buvumu, abalala tebalina maanyi na buyinza bubayamba kwogera bintu bino, naye abantu aboogera ebintu bino mbasaba mubawulirize, ate nsaba mufube muyige mu bintu bino. Mukama abakuume.